Okay, Uterev, oli okusama Uganda Media. So, tuli ku kitebe ekya National Unity Platform. Naye kisaliddwako. Kisaliddwako nga bw'olaba obudde buno. Ab'amagye, police nga bw'olaba embeera nga bw'eyo obudde buno. Ekitebe kyaffe kyo kisaliddwako. Bassebo ne bannyabo nga bwe mulaba. Obudde ate buno bwennyene yeyo embeera eri ku kitebe president nga agenda ate kulangirira ekiddako obudde buno. President agenda kulangirira ekiddako ekitebe kyo kigaddwa kiwambiddwa mu njogera ennyangu. Soka otambuze message, soka osharingire video, ekitebe kyo kisaliddwako nga bwe mulaba obudde buno. Bassebo ne bannyabo amagye kw'ossa ne police bali ku mulyango gwennyini ogw'ekitebe bali ku mulyango gwennyini ogw'ekitebe ate nga bakyali mu kugenda maaso n'okuyiwa. So embeera bwetyo bweri gwe omulungi ali nange kusama Uganda president bazze bamugoba tugiddeko ku kamera nga batugoba bubi nnyo. So kati embeera buno budde bwetyo bweri musharinga video nammwe. So embeera bwetyo bweri ekitebe kyo kyezengeddwako wansi waggulu emabega ne maaso. Ne petrol station eri around wano nayo bagisazeeko. So bwekyo bwekiri embeera bwetyo bweri we omulungi ali kusama Uganda Media. Embeera bwetyo bweri mu kutambula baganda bange bakadde bange bassebo ne banya bali mu kufuna ze orders za kumukumu. Bali mufuna orders za kumukumu. Bali mufuna ze orders waliwo n'abali mu leeya. President of bade bagenda mmuta otugiddeko video bane mutusonyiwe. President age musooke mujje kati bavuga robo style. Babadde beetaaga robo style. So bwetyo embeera bweri Captain Sadat. Embeera bwetyo bweri abaganda bange. President tumuyingiza munda awinda kweni mwana wange tonangatta. So ebigambo byali badde bitono beera ko to commentinga. Kubuulidde. So president tumuyingiza munda. President tumuyingiza munda naye nga bunkenke kyensobola okubagamba bakadde bange bassebo ne bannyabo ekiri ku headquarters bunkenke. Banange mufollowinga page eno temufuna notification kubanga temufollowinga ate mutandika ne muyomba sama tetukulaba toyinza kufuna notification nga tofollowinze golabula bino ogenda mufollowinge. So embeera bwetyo bweri bakadde bange benzisamu ekitiibwa bamaama bataata basenga bakojja kusade bajjajja bato bange bakulu bange embeera bwetyo bweri jam ali bwatyo ku kitebe emmotoka ezisinga ziri mu kuyimirezibwa. So police ekyayungula abawanvu n'abampi okubanga basalako ekitebe. So embeera bwetyo bweri bwetyo embeera bweri mu kutambula baganda bange abassebo ne bannyabo. So fe twasalawo kubaweereza nga twesize Mukama Katonda. So abasinga bali mu leeya kati. Abasinga uniform baziggyemu bali mu leeya abasinga naye nga ekitabo kyaffe kyo bakyebunguludde batuganya okugenda gye tubadde tulina okulaga tukomewo newaka ewaffe ate nabo bali mu kusalako. So ne tuwebuuza baagala ki kye beetaaga beebaani era bakoleraani. Uganda police mukoleraani kubanga mwina to keep law and order. Your role is keeping law and order, not destroying the law. Hey, sagala njogera luzungu lwenyina kwogera mu mambuka. Your role to keep law and order,
It's not idle and sadare. You understand? Mwina kuuma dembe. So bosho wachiri obunkenke bw'amaanyi nnyo bwe muganda wange and our president tumekenze sure nga tumuyingiza munda awo naye bazenga ajiddeko patrondo zanga 12 ezimu ziri no bali ezimu ziri waggulu ezimu ziri wansi president ajiddeko patron nga zimugoba era singa tetujje ko live singa kati fe mayiti kubanga bannaye bwemberoza mpate njaga kati nakaba bukabe akomwanganyo kaba so embeera bwetyo bweri akajagalalo bakataddewo kubanga ekitebe kyonna bakizinzeeko so bwekityo bwekiri bali mu baga bakati oleza dezekweseri zizo zivayo patro ziri wano kati bali mu bagaba so bwekityo bwekiri zo patro bayina nnyingi ku ambulance ntono wabula patrols nnyingi nga bwolaba eyo yonna ssente yamwe wa musolo nti bamama baffe bali mu malwaliro tebalina na madagala bafa nga bazaala naye boze patro bazina zizo zikomera ddala mpaka eri so ekyo kyekiriwo muganda wange ali ku Sama Uganda Media ono tabanga mbega eno tebanga erimu gonde so embeera bwetyo bweri bali mugeza kate kugala kubo tetugenda mugende so bwekityo bwekiri gwe omulungi ali nange musharinga video kyonna kye bakola ensi ebalabe tuli ku kitebe mbasa musharinga video buli kikolebwa ensi ebe ng'ebalaba kyenjagala yensonga kimbalemerako nnyo musharinga video tekinyumira kwogera manjagala bana basajja in case bwe bali bako kyebakola president ensi ebe ng'ebalaba nze kyekigendererwa kyange era kugasharinga video tonyiiga zizo zipatro n'endala zizo eziri mu kujja buzi oba bali mu kulera na zitanko ziraba ziziri tanka era tulina ye baleta tanka baleta tanka kuko nakire kimono kiri ekirala bakita batya jafanga zizo bali musireta tobalaba bebiri babireta tugenda fana president waffe mu mbeera yonna for better for once for richer for poor bwetyo embeera bweri gwe omulungi ali ku mukutu gagadde ogwa president ogwa Sama Uganda Media petrol station yo eri kumpe n'ekitebe kyaffe yeesaliddwako gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 77298 nayi noti 75898 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo era teri muntu ayinza kunywa amafuta kuba bagisazeeko yonna nga bw'olaba so bali wano waliwo abali muleeya kati ono ali mukwazi order muyiwa abalala bano batono so embeera bwetyo bweri mu kutambula embeera president eky'omukisa omulungi nti ye ayengezeddwa munda president ayengezeddwa munda kyeky'omukisa omulungi naye nga bunkenke saagala mbalimbe bunkenke. I can't use English. When the BBC comes here, I will use some little English. But right now, I want to explain our down people so that they can understand what I'm talking about. Thank you so much. You will hear my version, English version, on BBC. Just wait. Stay tuned on Sama Uganda. I'm the one, the man himself. I'm the conqueror. Mundeka bana busungu nyina bwoje tamonjogeza luzungu embeera gye tuli mu nzibu. Twalumbiddwa. Mulimi olwangu twawambiddwa. Nze mbabuulidde. So bosho bwe kiri ntegezeddwako
nti ate waliwo abaana abakwatiddwa drone zo zizo zikyesomba era njagala tubereremu abali around wano so a drone zo ziri mu kubanga zeyongera okutuuka wano so embeera bwetyo bweri muganda wange andaba basebo ne bannyabo bwekityo bwe kiri mwebale kukyuzinga mukoto gwa Sama Uganda Media nange kanyene nyene Sama Uganda okuba nga mbawa ensonga ate ngabo zetambula so YouTube channel yange bambe mbasaba mugende muje subscribingeko olusi mbasagala basaba data na YouTube boyo je mulaba egaba ku data so bambe mamba samugende mu subscribingeko ku YouTube yange bajeta Sama Uganda official so in case bamba mpise yoko nga musobola okuba ate nga mufollowinga ne yanziza nyone yanzege so bochiri kati mugenda kukereza so kanyengireko munda and president embera gyali mu kubanga gamazima ndabye embera gyali mu steri malidade nnyo naye mugenda kukereza so kangende ate mulabeko omwagalo w'abanji omukulembeze w'ogwanga ndabe embera gyali mu ate mu Sama Uganda ku TikTok ate mu Sama Uganda WhatsApp group. Thank you so much mobile ku sharing mbagala nnyo ne Sama emo bajeta bata emo bana yemo beta wachankala nyamu kuna yebosho bochiri embera bwetyo bweri TikTok yange eri Sama Uganda 1 mbasaba mubeereko musobole kubanga mufuna information on Facebook egana nga nyina kuyita ku TikTok oba ku Facebook oba ku YouTube so mbasaba mugende bana njagala ngene president embera gyali mu ali munda embera gyafulumye motoka tebadde nnungi abasajja ali bagenda tutta ate mungamba tesigala wabweru ate Sama genda munda bana njagala nyo bawere sinaye mu confusinga so bwekityo bwekiri abaganda bange basebo ne bannyabo buli njagala ngende ndabe embeera omukulembeze gyalimu ate nkumewo live mbabuulire ekyekiddako president antegezeddwako nti agenda kubeera ne press conference okulangirira kyekiddako oluvannyuma lw'okusalako ekitebe kyonna ne bakirumba n'oluvannyuma lw'otusalako gye tubadde tulaga ne batulemesa okuba nga tugendayo so antegezeddwako nti president agenda kuba atuwa olukuŋŋaana lw'obannamawulire buno obudde bwennyini ate alangirire kyekiddako kubanga g'amazima tetugenda sirika bana basajja batufugidde mu kutya kati buno obudde kye tuli mu kumenyawo era bannayuganda yonna gye tutuuka baganda bange mwambale combat gye ngamba si y'amagye tusibako misango wabula combat ey'obutatya twambale combat y'ensi yaffe so kyembasaba baganda bange kyembasaba njagala twambale combat y'ensi yaffe kati president kyali mu kujjawo bwe tubanga tuzze nga tewali kutya kwonna okitegeera era tugenda kweyongerayo oba mwagala oba temwagala we are going forward we are moving we are on moving time oba mwagala obbewulira oba temwagala onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina sipa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclienti baffe yankizo nnyo gye tuli tusangibwa ku Hoima Road ennamuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS tukubireko kati ku noti 75464215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House a home away from home. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.
tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo, tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko.